kamera next level ai makai kwa tumesesa Mr Gadget inkola video Star TV ekigunda nakola lero set eri biza ndochi pai nina abakulu obona yambadde kala oli mu kala 14K oli mu kala eri mu kibiina kye bufuzi eriko just color fresh kid oyambadde kala kye oyambadde black so nsaba 14K njagala abantu baguze katula kunyigwa nga Star TV Michelle asise yo abantu baba Star TV abana abantu ta 14K kwa Texas baba lenyo wagize so fresh kid nsaba abantu baguze katula bali abalaba eje batu shooting am video yo mwana batlaba wala ku Star TV sasa nyonyo baba lenyo tuwagira amanya fresh kid Uganda bo so so njagala tutunule 14 akayimba tubadde shinga kayimba ki kayimba wakata sibiri mwani muwandisi wa kayimba kano so njagala tutunulire 14K project eno eri kuki ekwata ku kinga sena gyeri fresh kid ekwata ku kisibiri biki byotalimu ebyesirimu gyemize project eno ekwatagana ku mize okusingira ddala emize gyomanye egiri mbavubuka negye batusuubiramu naddala ku bantu nga abali mu music naddala abantu abali mu music balina bye batusuubiramu bingi tolina kyonsuubiramu ekyenjawulo enkutunulira kati ebisibirimu masadda ntegeeza enjaga omwenge nze n'omwenge sikunywa n'omwenge togunywa amazima olimu ku bayimbi abatakomba ku ndigi mwebali mu industry tunywa soda so byonna sibirimu ne fresh kid yennyini era nga bwe mwamuwulidde era nga muwulidde mu sibirimu nti amaaso gange tegabirimu kubanga tegalina kikyangu ate bwe yazaala okay fresh kid tutunulire eno omuntu akulaba tobirimu biki byotaliimu ebintu gyebiri so fresh kid njagala tutunulire ebintu byoyimbye mu luyimba luno verses ani azibridginga ani aziwandika ono ekali bongo so byayimbye okkiriziganya nabyo wajja buzina osuulamu ojja buzina oteekamu tesi so njagala tutunulire 14K project eno yeyokusatu ame omwana ono gyakoze eri tiimu emanyikiddwa nga ya Vision lwaki Vision yazaakola yekali bongo ate ng'era kyaliwa omanya esinga obukulu si ssente naye omukwano enkolagana kyekikulu bwe kiri kati bisaani uganda tukolagana ensonga lwaki bisaani era tumukozesa kuba muganda waffe okay fresh kid wawumudde kuliko okusoma ebibuuzo byakomyewo bitya ripoti tenava mbadde manyi ngenda kubuuza badde wakomeka ripoti tenavaayo fresh kid njagala abantu bawo obubaka akayimba kano tulabye shots ez'enjawulo ng'oshootinga gweteekeze zibakuwadde ez'enjawulo owulidde otya ng'oshootinga video muli video eyo yakumeka eno by the way katonda ddamu yakusatu so teeke zino z'oshooting zeba zibakutte owulidde otya gwe nga bakuzanyisa mulimu owulidde fit nnyo so nga tudduka nga sawa kuba nga tumaliza olinayo kolabo ezindala ezijja ng'ogyeko koze eno tugibala nga kolabo eno Texas just crew tulinayo fresh kid kolabo ezijja ng'ogyeko gye tukoze kuba eno si kolabo fresh kid wetunaabuuza sente zoyinga nayo tukugenda tusindikawa wa manager so 14 nga njagala tutunulya project eno 2019 omanye okumoldinga ekintu kino olina engeri gyo kirimu emabega gwe bwongo ngeri nyero wenini omaze ebbanga ki before fresh kid okujja mu business eno nyakugamba ebbanga ddene kubanga nebera sinatandika kuyimba wali mu music wali ekola kyali promoter wali ki nankuba nabo nagamba nti nogenze kyebayita okumayininga ng'omayininga ku stage nyimba ez'abantu oluyimba luliko oluluzanze sabulira okay so fresh kid tutunulye project eno 2019 ng'oteekateeka teri kuzikiza baani bw'ogamba nti oyinza okukola nabo kolabo ezijja bw'oba otunudde nga tetunagenda wa manager abalaba otunulira n'ogamba oyo wajja tuyinza otutula mu ngoma ffenna ani oyo yatali munauganda Diamond Platnumz wandyagadde okukola naye olina akayimba ke kumanyi konna kubanga onaakola n'omuntu kolabo osooka tegeera nnyimba ze
fresh sitecho kayimba kikomanyi noba tolina komanyi bakayita batya kaka gituwemu kolasi gyomanya kaka okay lunnyonyole tetema 14 njagala tutunulire nga project eyo efuddeko singles ezijja ezo zezitya nina tuni bagiyita emitwe engalabi eri ku ki nayeja so fresh ani akuyiza ebyokwambala Two for six fashions. Fresh, mudemu yani. Kila mchuri. Hapo tu wino kwa gero wenu. Demo 2 for 6 fashions. Eza inalike kampani. Muyimbi kigwe gomba nga si Fresh Kid e Uganda. Muyimbi kigwe wanje gomba e Uganda nga si egwe mwenyewe. Oba nga si 14. Nga si njagala muna Uganda lwaki onvuga lwaki onzijja ku Uganda ontwala evu lwaki onzijja wano bebe working saha 14 kolabo ki gy'osuubira okukola ejja mu maaso muyimbi kimulaga wandikoze naye buli muyimbi amanyi okuyimba njakukola naye ani akwambaza naawe still designer yomu atukumbye ffe nga Texas tukola ebintu bingi biki ebya byemukola Texas obuddeko okuba nti mulimu abayimbi nga bwetulaba tulina ba dancers Texas dancers tulina ne boutique Texas fashions then ne 246 fashion naye nga leero kweno video 246 fashion esangibwa 246 fashion yakira mu Kawempe bakiyita batya munjukize kifo so fresh nga tudduka kuba kati bwesembya abantu tunaba wa freestyle abantu abanyagadde okuwagira n'abakuwagidde ebbanga lyewakajja wakati tunula mu kamera abantu yogere nabo bawo bako bisembayo nyo kubagira era nga mbadde wano ku Star TV kimunda program era nga nze bagamba basiibudde tubaddeko wano okay 14 nga tudduka bwakati bwesembya abantu mpaka wembawo abannange basaba amatu namaaso nagwakisiba ebinyima bikyajja bingi okay so nsaba mpaka pera abantu bayinza olowooza oluyimba lwange mu mateeka gafuga abayimbi era nsanyusa lyalirimu kyokozesa ebiragalalagala ekyo kikyamu bw'okwatibwa emyaka 10 mbu nga tokirimu I thank God 14 kyebyo sibirimu va mu kwesomba nga bwakusasulira ruumu manya oli mashini mweyo ruumu eyo yafuuka jimu nga bwakumetta laavu wajja okumetta siriimu kati mugambe sibirimu before you become a victim nga lujuju ku cupa ebyensi tebikumalaamu ne bw'ozuukiza radio ngugambye sibirimu nkimanyi okozesa maanyi nnyo ng'omulisa maanyi kyokufuna katono nnyo era tekawa maanyi ekyokunyakula essimu tekikufuula w'amaanyi kakazala fresh ebyokuba omuniga bw'okula owunzika amacupa nkubuusa kuba mbimanyi tabiriimu beera nnamba mutamu kutamu abakugoberera biganza bosibabaamu ebyafuye neggatsebo mubiveemu esole ekyo tekibaddeemu kirabika kutinika eyakitaddemu naye manaja plasesi ebitabiriimu